bwe baamaliriza okunkola ebyo ne bantwala mu kasenge. Bwe bantwala mu kasenge amabwa ago gali gatyo. Amabwa gali awo galeenya. Ate wansi twasibanga mu godown kubanga twalinnyanga madaala bwe tuti n'olinnya amadaala waggulu. Awo nno n'otegeera nti essaawa ziringa mu 11 mu 12. Ne babatwala waggulu eyo mu kalina ne babateeka eyo mu kalina waggulu. Kati essaawa ziba zigendeera ng'owuli empewo etandise okujja, amadirisa gonna ne bagaggula ne babajjamu amasaati nesigala mu mpale. Ne baggula amadirisa. Ne bateekako faani waggulu n'empewo okuva obuvi waki wabweru ate nga ne wansi nga bayiweewo n'amazzi. Nga ndi awo neekuyengera mu bintu ebyo, obulumi obw'ekitalo ennyo, mpewo ekunta, amabwa gannuma, bansibye empingu kuno konna bino byonna byolaba bino. Wakati wano omusajja aleeta buleesi kiso n'asala, ne wano n'akwata nawo n'asala, n'ebino byonna bino n'akola ki n'asala. Ate ng'empingu ziri mu maki? Ziri mu mabwa, naye ng'ayagala ekintu kimu okole ki? Kkiriza. Oyogere okkirize. Kino kyennyini ekigere kino. Luno wano nabo baateekawo paasi wano. Wali paasi wano. Kati kino ekigere baleeta magalo n'olwala ne balugjamu, n'ino ne balugjamu. Ng'olaba? Nga tolaba wabula owulira. Akimirwala. Kati zino embale zino era byali biso ne basala. Basala wano ne basala ne wano. Ng'owulira bulumi. Naye nga talina kyakwogera. Amaziga ag'omu maaso nga gwe tewakyakola ki? Tewakyali maziga ga mu maaso wabula nga ga ku mutima. Kati baamaliriza ne bantwala mu kasenge. Okuntwala mu kasenge bantwala mu busenge bwa mirundi 2. Akasenge akaasooka ke bantwalamu kaali kafundafunda. Bwe bakuyingiza mbwe bati teweekyusa bw'oti, tosobola kwekyusa bw'oti. Naye nga waggulu waliyo ogunankani nga gulinga payipo. Ebyo byonna bisensinga buki? Busensinzi. Bamala ne basibawo. Ne bakugamba tukuwadde eddakiika ezi 3. Ansa twagala ye, etwagala nedda. Nafuluma. Kati eri ne baswitchinga onu. Kati n'owuli oguntu nga guva waggulu naye nga gulinga engeri ya musisi. Sitegeera awo oba akayumba kaali kandabirwamu oba sikandabirwamu simanyi. Ekyuma ne kijja ne kitula ku mutwe wano bwekiti babba. Kati bukyamala okutulawo naye ng'oyimiridde buyimirizi bw'oti. Mu kuyimirira kuno bw'oti. Ne kijja nga kikunyiga, kijja kikunyiga mpaka lwe nasitama bwe nti. Era ne kintulyako ddala bw'otya wano. Kati omusajja gye yava naga nti senfuka kirabika nti obulamu bwo bugenda kukola ki? Bugenda kukoma wano. Ne mbaga nti nze sikyalina kyonna kyenziza. Mukole kye mukola ki? Kye mwagala ekirungi mwandeeta ng'abantu bange bakoze batya? Bategedde ekirungi. Ne banambuuza nti era tonnabaawo kyonna kipya ky'ofuna? Ne mbaga nti kati ekipya nga nkifuna ntya? Nze amaze mu ebbanga nga ndi muno ekipya nkifuna ntya? Naggulawo nanzijamu. Ne bantwala mu kasenge akookubiri ate. Kati mu kasenge akookubiri ako banzijako ebiki? Banzijako ekiwero. Bwe banzijako ekiwero naye nga mulimu buli kisi mu kasenge ako. Mpiso, jirita, kikwanso, kambe, jambiya, buli kisi kyonna, nyondo, nsuululu nga byonna biri omwo. Nga mulimu omusajja ye nga tategerekeka nti oba ono musajja. Amaaso nga talina maaso ga muntu nti ono muntu. N'akugamba ekibuuzo nga oluusi nga kukolera bukolezi sayini. N'akulaga bulazi ssaawa bw'ati. Gamba nti ndakuwadde eddakiika 5. Buli kyonna ky'olaba awo kigenda kutuusibwako. Naye nga wafudde omuki? Omutima. Bwe baalabanga era tewali byogerwa ne banzijamu. Mu kunzijamu kati ne bantwala wansi. Tewali nnyondo za kutuukako oba mbeera kati ebyo wabyebako bulabi ne weyo? Ebyo byankubwa. Kubanga muno era muno bankubamu muno ennyondo muno. Ne vivi lino bwe ndwawo ennyo nga nfukamidde bwe nti mba sikyasobola kukola ki? Kutambula. Enkokola zino nazo baazikuba. Ne wano eggumba lino eryensikya lino oba bagiyita nsikya eno. Era sisobola kwegolola bulungi bwe nti neegolodde neggumba lino lyakola ki? Lyakosebwa. Kati muno munda muno embiriizi zino zo
ekiseera kituuka naddala obudde nga buvuddeyo nga bwa mpewo masi bwa musana sisobola kufuluma wabweru